Luno tebinagwa walumbaganye tobategeera aba NUP balumbye omukulu Frank Gashumba bamuletedde ne bwino atiisa owemagana bamugyeyo yete aw'omukulu Pastor Mondo maziga merere bibino mbikuletedde na nabatanzi yewanye nabyo sibireseyo bibino mbikuletedde. I want to wish a happy belated birthday to the Emmanuel Papa Emma, happy birthday to you. Numbers, happy birthday to you people. Everybody at another subscribing and please subscribe. You got notification bell omalebi abaselebu obinkwase gowe sirikire tugenda kutandikira ku saidi y'omukulu Pastor Mondo omukulu ono omukwano ebiri ku saidi y'esimawulye malungi tukonfirmize nti bambi obulamu bwa mama omwana ono bulamu bwagenze omwana Pastor Mondo yamuzala waddenga waliwo enkayana nyingi ku bantu bano bombiriri njagala okujjukizako nti Pastor Mondo yagamba nogamba nti omwana siwe era nayongerako n'agamba nti bye tabimanyiko n'omukyala yesibako mwesibe wabula mu kaseera kano omwana bambi kati mama we agenze amulese mu bbanga ate nga ye mama ye yagamba tayagala Pastor Mondo kutwala mwana nedda wabula ayagala ki omwana asome omwana yono gwogenda olaba mu saati bambi omuto omwana oyo mama we yoyo gwolaba mu kifaananyi obulamu bwe bwaweddewo naye Pastor Mondo katusabe Mukama akugumya omutima awamu n'omwana kennyini. Ensonga eweebwa eyaviiriddeko omukyalo ono okufa bambi bagamba nti abadde mulwadde okumala kati weeks eziwezeeko era ng'abadde ku ndiri. Abasawo bagezezaako okutaasa obulamu bwe naye bambi Mukama bw'atyo yabadde asazeewo katusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa wamu n'abo Pastor Mondo n'omwana emitima gyabwe agigumye. Eyo nga nkugyeyo ne nkutwalako ewa President King Saha omukulu ono ali mu ssanyu jjerere bwe njogera ku ssanyu siri okubeera nga yagenda okwera President wa addako eyo kati tujire tubireseemu essanyu lye tuliko lya nnyumba omukulu yatulaza amaanyi n'agamba bwe mutulaba nga tuyimba tetubeera tetuyimbira bwerere nze gwe mulaba I have a mansion mukwano nga wogiraba omukulu King Saha nanyiniyo bambi ebbanga linene lyabadde ng'ayimba jjukira abantu kati baleese omuze gw'okubeera nga kakimu bibiriraga ennyumba ekimu bibiriraga kyolinawo n'omukulu yagambye mulowooza oba President nabbera w'amaanyi kati n'ennyumba kankole ki kanjibalage ate ekirala omukuba nti waffe weyamutuuseko namugaba President ennyumba yo tugirabye naye ng'obalaga kinagamba mu 2026 muninde nandibeera nga nze omukwabo ate mukwano abagenda okujja mu Parliament eddako. Ate yo nga nkugye ne nkutwalako ew'omukyala Diana Nabatazi bannayo omukyalo nagyewulira bwe kituuka ku kintu ky'okubeera ng'omuntu yeemanyi omukyalo ono yeemanyi vidiyo emu yagambye nti ye ebyo ebintu mbu omusajja yajja olunaku lumu it was a one night stand ye tebasobola kukimukola era mwabawoza ye mukulu ku Mr. Lee temulina kye mumugamba kuba yekakasa ekintu kimu oyinza otya ye okulowoozako obulowooza ku Diana kankulaga vidiyo eno atubuulire ddala kiki muli. Ekintu ekyo kinnumidde ebbanga by the way. I doubt whether someone can do that to me. One night stand? I know. Tosobola. Ekyo kyo Mukama nalayira mu bulamu. Ojja munoonya. No, nalayira mu bulamu nga sikunoonya naye tekisobola kuntuukako. Waakiri oddamu n'ogira. Naye nga lwaki tokomyewo? There has to be a reason as to why you've not come back. Bwatyo bwe yatukakasiza nti ebyo bya one night stand ye Diana Nabatanzi mukwano tebisobola mutuukako akiddamu ab'ensaalwa abawoza mukulu ku Mr. Lee tebisobola mutuukako mutwale eri obulogo obwammwe. Eyo nayo mukwano ngenda kukujjayo ngendeko mu lutalo olubinzebinze olutalo olw'amaanyi ennyo ddala bwe njogera bwe ntyo beera ngenze wali eri omukulu Frank Gashumba n'omukulu Principal. Munaye Frank Gashumba tubadde tulyawo ng'omukulu takumya olutalo atuvumiridde avumye NUP akoze kinalese bwino awoza mu Bobi Wine yamusangako ewa Museveni Bobi Wine lwaki agende wa General Sale Bobi Wine nayogera ku bintu bingi ku Principal munnange kino kyajjeeko abaana ba NUP wene bamugamba gwe olinye wotalina kulinnya okoze kyobadde tolina kukola ebirala byonna wandibikoze n'otalinyira Principal njagala sooka okujjukiza nti Principal is one of the people nga wobeera omwogeddeko mukwano obeera olugulidde ku pata ye omukulu Nubyani yagambye okwogera kobogera naye amazima go gajja kunoonya engeri gye gakola ki gye gavaayo mukwano naye ngena kuwa omukulu Frank Gashumba nga ayina engeri gy'akakasa nti bwebeera kooti abamutwale. But he works for the state. Njala ntwale mu kooti mu proving oba takolera gavumenti eno Kyagulanyi akolera gavumenti eno omulimu ogwamulesa guli gumu kusaanyaawo opposition era akikoze. Gwolabawo sayini yonna eyo opposition mu ggwanga muno. The facts mu responding ku bye mbagambye
abatakola na Museveni ewasale mukola yoki ewa Museveni munukola yoki bino abantu ba NUP olwabiwulidde ne bagaa kati katukulage bwino mpozi fe wagamye ewa mukulu sale tugendayo ewa mukulu president tutuukayo tewali gy'otamenye egyo ogamba gye tutuuka n'olyoka otuuka n'ogamba nti emmotoka gye tulina mukwano twagijja mu gavumenti era n'agamba n'ogamba nti yeemu ne first son General Muhoozi gy'avuga kati abaana banyize laba kye bakoze bajjeyo obukakafu obulaga nti omwami ono yali asibiddwako ebyobufere yali akozeeko obufere ne baleeta n'ebifaananyi biri ngali mukoti namugamba gwo wamazima atubulire eno wali okola kitalo luno telwalese bantu nga batudde yade Frank Gashumba yabadde ayagala ku trending era bone mamugamba ffe trendingirako ene motoka gye wali nnyo yamajje buukako obeera okyasobola wabulanga naye omukulu agamba nedda bano mbasobola naye katulinda tebinagwa tetumanyi nsonga nkulu kimazima eri emabega wa Frank Gashumba okubeera nga alumba ekibiina kya National Unity Platform agwe mawulire ge tubadde tulina ebela Clarity Source 256 byonna obisanga gwe kola ekintu subscribe nyiga notification bell omala ebyabaselebbo obikwasenze kubanga ebela Clarity Source 256 see you then ciao ciao